ng'ennaku z'omwezi actually 3 ogw'omukaaga twafuna court order ng'eri cleared ne relevant offices nga yeetaaga kusomebwa. Nali siriiwo naye diso n'abakakiiko abalala. Court order yali egamba kukuuma status quo, yali egamba nti mukulu Kajubi talina kukiteganya wa kibanja. What was the status quo? The status quo was at that point in time. Honorable Minister, there was a forest. Sajjawo court order olunaku lwesomebwa nali sijjangako wano. Najja bafuta court order emaze okusomebwa bwanafuna okwemulugunya okuva Kajubi. Nagamba nti court order yasomeddwa yalinyiriddwa. So wenabuuza abanamateeka ne baŋŋamba nti court order yabadde egamba nti enjuyi zombi zirina ekifo kikireka paka omusango ogunaggwa. So ne baŋŋamba nti obanga waliwo alinyiridde court order ogwo gubeera musango. So najja wano mwennyini saatuma Honorable Minister nendaba omusango Professor gwe yali andoopedde. Kati status quo yeti yalina okusigala. Awo tubenga ffenna tujja kubakuza. Nsangawo emmotoka emu, nensangawo bajaaji emu, nensangawo n'abantu abaali batema emiti. Katonda nannyamba abantu abo bonna ne mbatuusa ku poliisi. Era ne Professor najja nakola statement. Osaidi wali wano ndowooza ajja tuwa progress ey'omusango ogwo. Ne tujjako ne wano era ne tukusaba ne tuwandiikira be Wakiso okufuna guidance. Wakiso yali egenda tuwa olunaku olw'okujja wano tukole GSA district nefuna okutegeezebwa nti ojja kukyala wano. Ne tugamba nti akatulinde omunene nga wagenda okukyala omunene akyala. So olala Minisita tufuna obuzibu olwa court orders zino. DSP tubeera n'abamateeka abatuulako era batugaidinga, naye ate olumala wabeerawo obuzibu batugamba olinyaawo RDC tujja kukyajinga omuntu eyo contempt of court order. Era kyo njagala olwaleero tuyambeko ekintu ekyo kuba tulina ekizibu ekintu kasa kibeerako kooti era netwali ku poliisi DPC mujulizi wange batugamba nti ffe tulina court order mmwe temulina buyinza ku kintu kyonna. Kooti yatuwadde ABCD. So tufuna nnyo obuzibu. Ndowooza oba wabeerewo na Minisita Cabinet etuweeyo omuntu process y'okukiralinga court order era court order yo zinaagenda nga ziriyo process ebeere completed tubeere ne guidance oba entuufu. Just mateeka kooti ekoma ku kooti. Court order bwefuluma execution eba tikyali ya kooti. Execution yamu abalikuwa. It's now executive. Court ezikomye kati executive. Court order ebaako n'ennaku ezikomebwako bw'obanga gwe executive government tejja kukola ng'agizzayo mu kooti. Ate kyoyagala kooti. Very clear. Court order tekiva mu ggulu. Kigamba nti kooti yeesazeewo ekomye. Kati ne bakiwa mu executive. Court order is not a matter of court. It's a matter of execution. Execution is RDC, NDC, Roga Banti Fetevija for executing the court baby for Agisayo Mukoting a Salfoness of a right to execute. That's not contempt of court. You're right. It's executive now, it's not court. So I can't do that. Mungamanti mukaaga ojja kufisa kukadde katono kobeera nakojje nagamba Mukama Wakiso tuwadde omusawo ngambye nti tulina kuva ku kitanda n'okuvaako. Olaba njagala okwebaza ebuyuko yenava ensonga ez'amataka ezazituleme zonna owajja zonna n'ozitambulamu ensonga nezitereera nkweyanzanya Honorable Minister ensonga eno eyawano Walina akajja mu ofisi kitegeerako tuze abekasenyi enja kujja tweyanza sebo
Amen. Put it properly. Minisita andikiza nzikiriza mukama wange Mbabazi Justin RDC Wakiso akwanirize nedda nga tonamuyisa kubanga yakiiro kya possession ekibanja eba possession njagala tugende mundage nti wano Nanteza walina possession y'ekibanja ate noono ani Kajubi family wabadde ku possession situation court order bwe yali ng'erangirwa was this then ndyoke tujje RDC ampite njokere eri abantu nga tulabye physically. So status quo kooti gye yagamba nsigalewo kyekibira kakati that is Kajubi site kakati waliyo Nanteza Nantege kati ye alirugawa amakago gegaluwa status quo nga kooti order kyebana bagisoma ekibanja kyo kiruwa kiruwa amaka gana amaka galuddewo kiseera kooti order ya kiseera ki ogaa nti waliwo forest ekitegeeza forest bwemala okuggwawo n'amaka ne gajja that's the position kugamba gwe twalinawo maka okutuusa nga court order izi nosaawa amaka kumala kiseera ki naffe tulaba anti agambye emyaka gyonna tubulire emyaka emeka. I was asking her ono ye nannyini maka gano gagambye galuddewo ekyo nkibuga kiri very pertinent gyamwe namumanyi tetuli wano okunyaga muntu yenna tuli wano okukola mazima ow'ekibanja abeerawo n'amaka nga gamaze emyaka 12 eyo ye point kakati court order yajja okuba nti ekyo ekiriwo n'olwekyo amaka g'emyaka 12 n'olyo byonna bisigale nga bwe biri kyenziza okulaba ndyoke ngende njogere kakati awo njagala okulabira kino bulijjo nkikola namwe ne mukiraba njagala ndabire ddala if that's a residence wabadde okumala emyaka 12 kati so kati kiki kyondaze ekirabo naye tazeemu kibuuzo if I can contribute tatugambye ennyumba eyo emaze emyaka ki yagambye emyaka gyonna amaka gabaddewo emaze emyaka ki ennyumba yasooka mwami Kajubi yagikona yali wali njagala kati Nantege ekibanja kyo kyenzija okulwanirira ow'ekibanja abeerako n'ennyumba ng'emazeeko emyaka nga 12 alinako wagenda mu kabuyonjo alinako efumbiro alinawo olusuku lwe alina ebyo byonna ebiraga amaka ag'emyaka 12 obuulyawo n'okusinga eyo constitution bwegamba g'emateeka era ndowooza kooti ge yajja okulwanirira ti kino kyonna nga bwe kino kinjagala ndabe n'amaaso oba yeno nja kwogera nga nzifalinga kwenda anti mwami Kajubi yazza mbonyaabonya ekiseera kyonna nga bwe nsimba ebintu byange byonna byonna abikula mu kibanja ddamu bye bakubuuza nyabo totunonera biseera ddamu honorable minisita ebibuuzo byakubuuza ye nnyumba kati tuddeyo mu lukuŋŋaana
Yes, sir. You know, before the reading of the order? No. So, Chita become city. Just a few months. A few, just weeks. Era mwenkoledde ebbanga nayingirya ebyobuweereza eri abantu. Ekizibu kye nnina oba ekirungi kye nnina, ekibi nkiyita kibi, n'ekirungi ne nkiyita kirungi. Okiyisizza obubi n'onnenya weekuba mu mutima nga wayiseewo ebbanga omanya sayidi yange. Ensonga eno ewange yabuukawo. Simanyi lwaki baabuukawo, naye nga nze ensonga nagimanya mu mutima nti nali manyi bingi ng'era nnyinza ogikomyawo okusinziira ku bye nali nnyinza okuggyayo bagitwala ku LC3. Ku LC3 bampita ng'omujulizi era ne njogera bye nali manyi. Naye olw'okuba mbadde mugonvugonvu, ndi ku dialysis kati, mbadde sigoberera nnyo omusango guno. Naye nasembayo tewabaako akikolerako. Era ndowooza injunction ye yali ekuumiddwa obulungi. Omutuuze omulongo wa Sswa, mutaani wa Professor Kajubi, abadde ampa update n'angamba tugenda mu kkooti. Naye bannaffe tebajja. Naddamu okufuna nga baŋŋamba tuwali okusoma court order olwo nga sisobola olw'embeera y'obulamu bwange saaliwo nga basoma court order. Naye olw'okuba tikyali mu system mbadde nfuna amawulire ne banga nti court order esomeddwa era mu bitegeezeddwa ku maintaining status quo. Olunaku olwaddirira nga court order esomeddwa banga nti ekibiira kya Professor kiweddewo, bakisaayi kiweddewo. Era mu byembuuzizza tubadde twatudde dda wano nga Ssebo Minisita tukulindiridde, mbuuzizza DPC nti ani asoma court order era ani agivuunula, era bwe baaga ekwatiddwa bubi ani gwe bavunaana. Oba nze nkitegeera obubi nti okumaintaininga status quo kiga nti ebintu bisigale nga bwe bibadde biri, tewabayongera kukozesa kitundu ekyo okutuusa nga waliyo ekiragiro ekirala ekivuddeyo. Nina obugambo bwempisizaawo okwogera kwange okusoose nti ekitundu kijja kutabanguka, kuba buli omu bw'anaalowoozanga nti ekintu kyangu. Omuntu ekintu kyakuumidde emyaka 3 oli n'avaayo ng'alina n'abamukuuma n'akisaanyawo olunaku lumu, abalala tebajja kuddukiranga mu mateeka. Naye Ssebo Minisita mbadde nzija nkugoberera enkola yo mawulire okwo, kulaba nnyo nti ogenda okuyingira mu kintu omala kukyetegereza. Eky'omukisa omulungi Mukama waffe yakulonda n'akuteeka mu kifo ekyo, naye ng'ate oli mumanyi, oli looya. Ogenda okuyingira mu kintu omala kukyetegereza. Ssebo tubadde tusaba otuyambe tuleme kutemagana nga osi w'ekitundu bwe yagambye nti ebijambiyaano bibadde tebinnatuuka. Nayisibwa bubi okuwulira nti Wasswa yalumbibwa mu maka ge n'abejjambiya, nga RDC ate ayimiriza ebikolebwa kuno kisi bye byali mu court order balumba Wasswa, nga atuula ku lukiiko lw'okwerinda olw'ekitundu.
kyampisa bubi. Era ne nkusaba ssebo ku nsonga eno nga yeekuleese wano oyongere okukola okunoonyereza, si ggojja okusembayo, naye oyinza okulagira kkooti, oyinza osaba kkooti egende maaso n'okunoonyereza ekituufu omusango guno gukwatibwe bulungi. Era bwe nagamba ab'e Katabi